bannaffe aba Rexbar, KCCA, Centenary Bank. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala, teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance. Okay, well, ku BBS telefina mukwano gwaffe onawo sizo okubeera nga tulaba essaawa ziri mwenda zennyini ez'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ndi mu katale k'abeena ake Gayaza, abakyala mwe muli bali wano balina ennyaanya zaabwe, balina bbiriŋŋanya waabwe, ndaba obutungulu, balina ennyaanya, balina emboga, mulimu n'abatamiivu. Twegala kati akatale kagatta abantu. Buli muntu ogenda okulaba nga ze abatamiivu mwe bali abakedde okwenywera bali bakozi baguyita kweyeserera ki? Bagiyita okweyeserera omwenge nabo mwe bali mu katale k'Egayaza. Kayitirivu nnyo ke kamu ku butale bukyasinze okubanga bunene ddala sayidi zeno. Tulina emikwano gyaffe aba MTN abaga nti enkola ya MTN Momo Pay. Gayaza abakyala mmwe tokkiriza muntu kuleetera ssente azikuwe mu ngalo. Tokkiriza muntu kujja mbw'ate tayinaawo kyakola ate ssente tuzitambuliza ku ssimu. Kiki olina okukola? Ojja genda ku ssimu yo onyige star M65 star teekako 3 then hash. Enkola eyo ya bwereere bw'osindi tebakuggyako wadde ekikumi ate naawe ajjayo era tetukuggyako wadde ekikumi tetukyatambula na ssente ate obeere n'entuumu yase ssente zibeera ku mobile money ku ssimu yo ng'omusajja ono omulaba agubye naye nga ali mu kucapa. Sooka gy'obuuze ku bantu muganda wange ali mu kusigira bummonde nkugaya akatale kalimu abasajja abakozi ebyenkaniddeawo MTN gye tutambula nayo naye ate tulina abalala still bakabejja aba Centenary Bank abagamba nti our bank ate abo nabo balina enkola eriwo mu Krisima Easter amazuukira omwana wa ssebo Yezu ng'agenda okuzuukira ku Sande ye kati olwayo luba lutya. Leero si lwe bamugira bamukalakazi ng'ali mu yeekaalu ya Mukama. Leero si lwe lwokusatu bamubuuliza ebibuuzo mu yeekaalu naye nga ku Sande azuukira. Walundisa abaana tomanyi gye bali wabaweerezeyo simanya jjajja waabwe. Ninako omukyala ngambye nti ye tomuleetera gwe yakuzaala n'amala. Tomusombera abaana kuyoola pupu ate waayoola susu yabikowa yayoola owuwo n'amala oyo mwagadde guma n'abaana bo. Kati gwe yabalundisa ki? Sente ziweereze ng'okozesa sente agent, ng'okozesa sente mobile, ng'okozesa visa sente visa card. Obulamu busobola okuba nga bukutata osobola okweyitawo n'ekindaazi kyo n'ogenda n'okola emirimu muganda oyo naye muganda wange naye mucapi akola bwete embeera bweri. Kale nze Dipato Katerega the microphone gulu mwana alina ebintu byangaaliwa. Kereya, what you? What you and where you grow? Nja kusooka kati ate ngabe ku bintu wano mu magezi nsooke mala okubanga ate waliwo yabadde ayagala enkofiira. Kwata muganda wange ng'omanyi ky'olimpa ani awo omulala gwensooka okwongerayo. Ani awo omulala naawe kwata jangu maama wejji sooka oleke. Simuli kyalooza kye ngamba maama munkubireko mu ngalo mumpisa n'endabika gwobasinga tunula wali kimuli kyalooza looza kimuli kyalooza kye ngamba maama adak sooka obuze buuza ku bantu kuna kati oyizo ngombu yavude mu kamera nga tabuuza ku bantu buuza ku bantu tumira ku mister yategedde nti onajjako mu katale mutumireko mutumidde nnyo mister mwami ani mwami Waswa Hassan mwami ani Waswa Hassan mwami Waswa Hassan badde ononye byaddaaku binekusiibulukuka omukyala olabika bulungi nnyo ng'era bwe mumulabye aladdaage mwagala ki mwagala nkofiira mwagala saati mwagala nkofiira mwagala saati tunula wali omaye oluyimba lw'eggwanga tunula bulungi wano omaye oluyimba lw'eggwanga n'abanga talumanyi ani amanyi oluyimba lw'eggwanga ani amanyi oluyimba lw'eggwanga kati mukola ki mu katale yimba oluyimba lw'eggwanga O Uganda make the pose we lay our future in thy hand unite free for it but together we always stand. Webali nyo webalire ddala osobola okuyimba yakayimba ka birthday Ssaabasajja leero awezezza emyaka 67 egy'obuto yimba yakayimba yimbira Ssaabasajja Kabaka akayimba ka birthday ku TV bakulaba ku BBS
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kabaka. Happy birthday to you. Nkuwechi. Ngamba. Nkuwechi. Ate neggulo BBS yawezezza emyaka gy'abadde 3 ako ka maama wo. Ako jakka wa taata wo. Bonna bwe ntuuka njagala obawe. Kitegedde ako kawe taata wo kagambe MTN yeriko. Bagamba nti MTN yakola ki? Yeriko. Oyinayo muganda wo? Iye. Ako kawe ssengawo. Nkwongere. Oyinayo mulalaani? Baganda. Osiimye tonasiima? Nsi. Osiimye genda n'ebyo. Kale tuli mu katale kaabene kola MTN gye tuliko ate kanyongera okubanga mbuuza ku bantu katale kali bize. Oyagala nkofiira? Kofiira ziriwe. Nkofiira nina mpitirivu nnyo. Kwata enkofiira ozimpe kereya. Njagala mpa abantu. Uli otya n'essaati ogyagala? MTN enkola ya MTN Momopay eriko. Tuzze kugenda kubawa leero tuweza tuli mu bikujjuko ebyokuweza emyaka 6. Tuli mu bikujjuko ebyokuweza emyaka emeka boss? 6 nga BBS eri ku mayengo. Genda kyekiwuseeka. Nawe oyagala? Mugenda kunyuma MTN yaki? MTN yaki? Na mutima. Soko imbea kayimba ka birthday akasabasajja Kabaka. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kabaka. Happy birthday to you. Webale eddala. Tuli mu mazaalibwa g'abeena akayimba k'abeena amazaalibwa ga leero awezezza emyaka 67. Happy birthday to you. Happy birthday, Kabaka. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amazaalibwa amalungi beene. Abantu bali mu kuyimbira beene. Ne BBS yawezezza eggulo. Nayo giyimbire. Eggulo BBS Kabaka lwe yagiggulawo. Kati muyimba yaka happy birthday BBS. Happy birthday, BBS. Happy birthday, BBS. Happy birthday, BBS. Happy birthday, BBS. Kati olina yakayimba awo koyinza okutobekamu ako just awo oba kali akasitabbuwa bwa mukisa. Kayimba kikoyinza okugattamu awo. Ak'ebiseera byo. Kakati oba ekyebiseera byo ndeese kyaki. Kwata. Tuli mu ebyo ebifa mu katale bugadange naye nga tuli mu bikujjuko. BBS eweza emyaka 6 eggulo ate leero Ssaabasajja Kabaka awezezza emyaka 67. Kale tuli mu keetalo tuli awo. Banenja kutumira ku bakyala ng'ewaka obika ku TV ng'ogiraba ogiringiza ng'oyagala tugambe oli muyonjo nnyo ogitaddeko ebitambaala entebe zonna ozibisse bakutendereza obuyonjo tukutumiddeko ogwo omulembe gulayika ng'ogwagenda naye gye bali. Omusanga TV agiraba agirabira mu busonda angage na akazi kyokanga bokeberako wansi w'ekitanda kwata wamma gowacho TV okyagibika Yange sijibika. Ugikola otya? Njira bulungi. Ogira bulungi. Soko je ramukyala mulaba asibye bulungi ekifuba kinywedde oli otya? Ni bulungi ogamba otya? Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Akasige enkalabo okola ki mu katale kabeene kati? Ntunda bintu wano nyanya ovakado bingi awo. Ennyanya ziri zitya? Ennyanya zo za buseere box eri mu 55. 5 kwana mu 5 awo. Oyitirewo munnaffe. Box eri kumeka? 5 kwana mu 5 za buseere nnyo kati. Ngetuse mu katale. Tulage mwawo. Akataasa kuba bwe ziba za buseere. Akataasa kammekaako? Akanene mutwalo. Kaliwo akanene? Buno. Mutwalo. Ate kali? Obutono bwa 5. Kati agule mpola. Agule mpola ninawo mukago 10 entonotono. Ninawo ennya size eno. 3 za 10. Kati sooka okowoole bakasitoma yonna gye bali obabuulira omudaala gwo bajje bagule. Mujja munguleko ennyanya ziri wano zinyirira zirabika bulungi buli kimu weekiri wano ku bbeeyi layisi luseera wotambulira. Gwani? Angela. Olina omwami? Nina munnaye. Kino ekyana kyammwe? Kyaffe tukola nakyo. Mwebalege ekyana kirabikira ddala bulungi naye osobola okisitula? Nsobolera ddala. Okisa ku luso kyekyani ekyana kyo? Rahuma. Naye tewasibi enjo. Wagenze otya kati wabula otya omusajja omusiraamu? Eyo biwanvu. Ayino. Kati osiiba? Nsiiba munnaye. Kati byosiiba ddala biba bituufu mwebiri ebyo? Twewowa dda. Nina okubanga yatukirira. Asifa nani?
Nansubuga. Omwami mukuba abantu maaso aleme muwondera. Atidde namba 3 sikekyo ono ye namba 3 oba namba 4 omukyala haswa bati watumidde kwe mugana ng'oli otya waliwo n'azenga alina enneeti ze leka gwe nawe va mu bintu by'okwekubya emizimu tunula wali okuba abantu bizi ate omulaba kati oyita otya kasitooma nga n'okutunula mu kamera kikulema ononguza otya neeti emitwalo enaggwe yogera ggwe eri abantu va mu ebyo ebyokwekubya emizimu yita abantu bagguleko neeti totawaana raba nayo mukisa ennyama bali bafuna ennyama naye nga tebalina mannyo bakasoda agenda okufuna eno ya BBS Telefina program Ebifa mu Katale. My name is Dipato Katerega. Oyagala kutumira osomera wa ku Gayaza. tunula wali mama wali muno ate taatawo Atatanga ali mu kyalo. yakulundisa yakusuulawo Andabirira. akulabirira bulungi tebiriimu kukaaba nti daddy fizi kukuba nnyo simu akuba ne mwebuuzaako taata w'omwana ono njagala omubuuza olw'okufaayo ennyo bambi abasajja gye bali akulekera omwana okanya kuba simu sukulu fizi tewali tatanyega naye wo bw'aba aleeta oba tebakubuulira kati gwe osooka okutumira ye mwami ani ye mwami ani Kato. ye mwami Kato ate eddala Simanyi. tonaawe tomanyi kati weddira ki Neddira nseenene. kati bwoddayo ogambe maama akubuulira amanya ga taata oba onoobula Ali wali. maama aliwa Ali wali mu Katale. ali luddawa yoli waggulu eri maama ngenda kujja nkunoonyeeko omwana omubuulire kati erinnya ly'enseenene gwani kati sooka otumire abantu ng'oyogera nnyo ng'omwana asomera Gayaza. Basebo ne basabo mbatumiddeko eri amanya gange nze nabagesera Ketra. Amanya ga mama wange yenna Matapulosi. Akaata agataatawo Agataata wange ddala simanyi namanyiiko limu ye Kato. omanyiiko lya Kato eddala tomanyi ogende maama akubuulire kakwako n'essaati ne maama omutwalire ne maama omutwalire omugamba akubuulire erinnya lya taata we ery'ekika oyinza okubuulirawo ne tukuteeka ku kizindaalo bakato bangi ne bibeera nga bikusube tujangu wano jakubuuzaako ku bakyala nga wasiiza omumwa naye nga tegufaanagana na kisige mbabuuzizzaako nnyo kakala ako tukaagala nnyo tunula gwe naye kati obadde ki nje abantu zetumira ku bakyala kakala kewasiize bakayita batya kewasiize ku bumwa Karedi. kamakingala ki abantu nno bakulaba nga Nawe nti tonkwata. ngenda kukuwa Mala mpa. kwata okay BBS Telefina naye aliga weebuzaabuza naye wallahi njagala kusanga nenda tumira butumizi ku presenter gwosinga okwagala ku BBS ntumira n'abatanzi ne Florence nampijja bababiri be basinga okunkuba mbagala nnyo nnyo biki bye bakola ebisinga okukuba n'abatanzi mwagalako njogera gyayogera neeyisaaye tayagala nnyo samwa asirika nnyo amanyi okwesirikira talina tabu oyo kyensinga omumwagala ate nampijja mwagalako kwambala buli kyateeka ku mubiri gwe anyuma kinyumira engeri gyali omumpi omanyi abampi banyumirwa engoye okakasa kati kiringa era anti mulaba nnyo mu bukondo omulaba nnyo mu bukondo kati bawambala nnyo ani omulala awo gwosinga okwagala ku BBS waliwo ono wakola ku 12 ow'olugambo oyo omuvubuka omuwanvu oyo Simon oyo Wesiwalata mugambe ntya nkutumidde kyongere nnyo kikube nnyo nkutumidde ani Simon Kawalata naye amutumidde wataga n'oyimirira n'akulengera bulungi obukuliko kakati kansooke nkwe n'akaniikinika ye amanya gwani amanya mama pipi Gayaza mu Katale oyina engeri gy'oggumizaamu ng'ogamba Simon ogambye otya anyumira bunyumizi mwana muto nnyo kunze sinagenda ye mwana muto nnyo kunze anyumira height kyekyo fitting n'omuntu amwambaza abitegeerera ddala omutwe nga togwogeddeeko owaayi kwata n'akasaati kaakano oyongere okubeera nga teweyagala tulina emikonja MT twawezezza emyaka 6 n'abatanzi we yajjira wamulaba
namulaba kati bw'omusanga nabatanzi w'ebiseera ebyo n'akanaaliwo kati tewali njawulo kyonna kyekimu omulembe gwa digito kuyaka kwaka kale kyekiriwo BBS telefone waliwo alina kyaŋŋamba wano muŋŋamba ki muli mutya soko nyimbirayo akayimba ka BBS ng'eweza emyaka 6 gyaweze eggulo jimbira akayimba ka birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, BBS Telefina. Happy birthday to you. Presenter kyasinga okukolera ani gwemba nkutumira. Ono asoma amawulire na ajjanga ali wati ng'atambula wati omusajja. Joshua Musasizi Nsubuga. Oyo akubako kiki kyasinga okukubako. Ajja mpola mpola nga ajja asoma amawulire nga alinga pose nga bangazze okunyumya emboozi. Nagamba tubambage. Oyo mugamba ani amutumidde mugambe namakulu mu Katale ke Gayaza amutumidde mama Tendo yute mama Tendo njagala oyongera okunyuma bwetutyo mu bikujjuko okuweza emyaka 6 ate nga tuwezezza ne Ssaabasajja awezezza emyaka 67 katuli mbikujjuko tugaba buli kimu ewatali kwekwasa ani omulala tata wabana mutwalire kaluke gajja okusinga omukolera ono siye mama w'omwana atamubuulira amannya ge sembere eno obuulira abantu si ekigana okubuulira omwana amannya ga kitaawe omwana amannya onoonya omugaba lwakuba taata tatera kubeera naye mubuuzizze ne mugaba taata yakusuula oba afaayo mwana nga taata afaayo ddala afaayo agezaako bitambula bitya bwe bityo mpola mpola kati oluvannyuma lw'omusajja okgenda mu kyalo wakola otya wafunayo nabeerawo wooli wendi okikola otya mbeerawo n'oguma ng'omuntu omukulu ngero ennaku erumira eyo waliwo obuyimba buli oga nti erumira eyo ennaku zange okola ki mu katale maama Nabagesera ndi musubuzi wa mu katale ntunda bumonde ennyaanya obutungulu n'ebirala byonna bye mba nfunye wadde naawe akasaati kaakano beera nga weeyagala kakyusemuko bannange BBS Telefina mikwano mwebale nnyo okubeera nga ate mutulaba of course obulamu twagala okuba nga tubutambuza mu ngeri ekyasinza okubeera nga yakabi tuli wano mu katale ke Gayaza obulamu bulungi ddala omukyala wuno ye wa merchant code ali mu kijanjaalo kye bitambula bitya leka gwe kanzo yagala munenze ntulete bitambula ono yatubeeredde oyo mwana wange damu byakubuuza ate kati yabaddamu nze njagala gwe akatale mukeefuza omwana omugulidde omudala naawe oyinamu omudala abalala tebaakole bajja kola seba baka bali mu luwummula abaana bali mu luwummula kati gwe oyinamu emidaala emeka sofa ndamu ebiri gogo mwana kwali enkola ya MTN momope twagala otubuuliremuko ogisanze otya tayina buzibu bwonna era etambula bulungi nnyo miganyulo kyawo gy'ogirabyemu gye twagala obulire n'abakyala abalala mingi nnyo sindikako fiizi w'abaana sasulirako amasannyalaze n'okusindikira abantu aba airtime nawe bw'oba onsindikidde tebakutema tebibaako okutema onyiga star M65 star noyongerako 3 nonyiga 165 sita 3 noto enkola netambula negenda maaso nkuweeki byonna obyagala onomwana wo bannaye mweyagaliza omwana ye akava ku ssomero omuwadde omudaala ate n'enkofi na buli kimu oyagala agabanire wamu bannaye abazadde baagala abaana baabwe abaana baagala abaana omuvubuka ono wa matanta alaye gwali naye tamanyi ti naye ayina amatanta t-shirt ate njikuwadde owa mutabani wo etika kati munnaye gwe oyagaliza mutabani wo yambale nengoviira tena n'abantu kale kwata BBS Telefina kwe tuli obulamu bwakabi bazita ngongolo bazira batya soko nyume wankabiridde obwedda engana nayo mukazi uno soko yongera onyume yiya yakayimba kogenda okuyimbira abakozi ba BBS Telefina abagibeereddewo ebbanga lino lyonna nga babaweereza kayimba kikoyinza okuyimbira abakozi mbagaliza kutuuka ku buwanguzi ako kayimba oba oli kwogeramu kati ngenda bayimbira happy birthday BBS happy birthday BBS happy birthday BBS happy birthday to you tuli mu katale kawe na
ake Gayaza ndi n'abakyala mbulayo budakiika nga butaano bwokka. Lwaki wasalawo okugamba nti otunda byannyanja mu katale? Obulamu bwange bwonna ye bizinensi nasalawo okukola omulimu guno nga njagala kwekozesa nga mbyetegeerera nti kati nfunyeeko oba sifunyeeko kubanga emirimu egy'okukozesebwa mizibu, tolwala tofiirwa tokola ki naye wano bwe mba sikoze mmanya bizinensi yange capital muyina siina agenda kunsumbuwa. Gwe weekozesa oli wa ddembe nk'okujja n'obutajja. Yesebo. Omuwiiki owummulamu ennaku mmeka? Nsobola n'okuwummula ennaku ebbiri. Twagala obeere wa mazima. Owummula emirundi mmeka mu wiiki? Nnaku nga bbiri. Nga bbiri. Ebyaddala owummula? Esebo. Katonda akwokya omuliro ebbiri oziwummula? Anjokya omuliro. Sobola anti kati bwe njitunda neggwawo emmaali. Ate mba nina okulinda baleete emmaali. Emirimu gw'ebyennyanja guno kusoomozebwa ki okugulimu? Mungi nnyo ebisoomozebwa. Ebyennyanja bino nvuba mbye olumu ate ng'abantu baffe basobola okukola ki? Okugula. Sisobola kubeera na byennyanja nga bya mitwalo 2 ku 3 n'olowooza nti onoofuna baki? Bakasitoma. Kubanga abantu baffe kati enfuna ki? Ntono. Naye bwe mbeera ne kolite yonna mba nsuubira baki? Abasuubuzi agula ekimu mba nsobola okukola ki? Tumira ku mwami ate ngende ndawe ku muntu omulala. Ntumira omwami wange Kiberu Ronald. Ali ludda mwami Kiberu. Agenze kunnyonyeza mirimu. Agenze kunoonya mirimu. Mumaze ebbanga ki naye? We mwefunye nga muzadde ku baana oba mwetandikirawo? Twetandikirawo. Olimba. Amazima amatuufu. Twetandikirawo bano? Mwebale kwekuuma. Munnange twekuuma. Abaana bameka? Abaana 4. Bana muli ku kimwogereko ku baana. Anti munaye balina okusoma. Ate awo nakyo kikulu. Weebale nnyo weebalire ddala. Kankongere n'akasaati kano nawe ongere obeerenga onyuma. Tuli mu bikujjuko BBS twawezezza emyaka 6 okulaba nga tutambuza omwana alina merchandise amumpe. Emyaka 6 nga tubaweereza tuli ku mayengo obulamu okusobola okuba nga butambula bulungi. Twazze kubawa nga tuli wamu ne MTN obulamu okusobola okuba nga bubatambulira bulungi. Tewali atagenda kufuna. Eno ye TV ey'obwaki? Gamba ey'obwakabaka nnyo. Ey'obwakabaka. TV BBS telefayina yaki? Ey'obwakabaka. Mukiddemu nti eyaffe BBS telefayina naki? Ey'obwakabaka. Kale bwetyo bwe tuli mpola mpola mu ngeri ekyazi ate ani akunyizizza? Ani akutabula maama wange? Obadde otya ye? Uli otya? Gyendi. Bitambula bitya? Munnange bizinesi egaanye. Kiki? Tezitambula. Kiki obuzibu buvuddewa? Simanyi na. Ndabye wennoonyize nga ani abadde akutabulatabula. Weebala okuuma kakala ng'oli musanyufu nnyo. Gwani amannya go? Joyce. Joyce ani eddala? Andi ku Joyce. Andi ku Joyce. Okola ki mu katale k'abeene? Ntunda njeyo. Otunda njeyo? Ziriwa? Wali eri weri nga naze wano kugula ebintu. Obadde oza okugula ebintu? Oli otaka njeyo oli mufumbo? Iye. Omwami ali ludda wa? Tali ombeera yekka. Obeera yekka? Obeera saidi yawa? Wali eri ku Kabanyolo. Oli ku Kabanyolo? Kati emirimu gy'okutambuza enjeyo kubitambula bitya? Mpola mpola. Naye gwe BBS ogimanyi? Ogimanyi BBS? BBS katimba yakayimba ka birthday. Jimbira yawezezza emyaka 6. Jimbira akayimba ka birthday. Alina ensonyi. Kozo ngambye gwani? Joyce. Joyce ani? Ali ku Joyce. Ali ku Joyce alina ensonyi kati nyambalira akasaati kano. Kambale bulungi akasaati kano ka MTN kambale bulungi oyongere okubeera nga ate weeyagala oyambale n'akakofiira kano. Kozo ogambye obeera yekka? Ogende weeyagalire ddala bulungi mu ngeri ekyasinza okubeera akabi. Kati mwe ani asobola okunyimbira nga tumaliriza? Ani asobola okwogera nga nze? Asiibule, sibula. BBS telefayina tubagala nnyo tubadde kwa MTN. This is living. Big up Gayaza. Big up Gayaza Dipato Katale the microphone gulu. Tulina emikono gyaffe aba Centenary Bank ate n'emikono gyaffe aba MTN. Paka olunaku lujja kuba lwanca. Ndowooza nkomewo Stephen Joli. Goodbye. Ebifa mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar, KCCA, Centenary Bank. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala? Teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance.
Yes, girl, it's time to say yes. Say yes to the new look of confident mornings, of standing out of the crowd. Say yes to looking good and feeling great too in 3 simple steps. Relax, set, glow. With the new look Radiant Relaxer infused with argan oil and